nyongerezo ko betekamya njagala bakuteekeko abandaba era abampolereza nze betikama kirowa era nkola nga kaleesomesa wa gavumenti ya Uganda. Nze kwogera ku buli bwanguzi obulyake n'obukemuzi nga bino yewera benna munzisa abonyabonya bannayuganda. Mu malwaliro temuli ddagala nga bikola ebyetaagisa, si kuba gavumenti talina ssente, wabula lwakuba ssente gavumenti beeziwa okugula eddagala bazeddiza ne bakola mu byabo. Enguudo za Uganda zifuuse ekizibu ekizisa abakyala kuko nga tebannatuuka mu ddwaliro. Ab'ebyokwerinda ba Uganda basula bubi ekibunaniza. Emisaala gy'abakozi ba gavumenti giri wansi, si lwakubanga gavumenti erina ssente zikola ku nsonga ezo, naye lwakubanga abakungu ba gavumenti abawa ssente okukola ku nsonga ezo ssente bazigabana bannayuganda ne badooba. Kumpi buli nsonga yonna ekunyiga ng'ekwata ku buweereza bwa gavumenti bwesaanye okutuusaako kitwale nti lwanguzi, bukenuzi, olyake na bulabbayi nti obubbi obukutte ejjembe mu Uganda. Bannayuganda bambi muwa omusolo era eri gavumenti, naye mufuna kitono nnyo omusolo gwonna okugeraageranya ku kimwandifumu lw'ababbi abali mu gavumenti abeegabula ssente zammwe. Gavumenti yaleeta enkola ez'okukulaakulanya abantu kinoomu nga etandikwa bonna bagaggawale, enyoga ne PDM, naye era nga ssente bazibba, ekizingamizza enkulaakulana mu ggwanga lino. Abantu ababba ssente mu mwezi nti babeera bangi balubatu. Uganda eno erimu abantu obukadde 45, naye ku abo abantu ng'emitwalo 35 bokka be bakola mu gavumenti, ate era ne ku abo abantu ng'ebitundu 10 ku buli 100 ku abo be batuuka ku lujjuliro era abasobola okwerekera, ne baleka abangi nga bali okunkumuka oba musigaddewo. Kino kitegeeza nti ku bannayuganda abawera eddala olukadde 45 abakungu ba gavumenti emitwalo 3.5 bokka be bagawana ebya Uganda. Kyenvudde nze wano ku mukutu guno okubasoomooza bannayuganda bannange nga mbuuza nti mukkiriza abantu ne bukomaawo. Ebyo ebigambo bya Betikamya kyokka ng'abikkirira. Ebyo ebigambo bya mukozi wa Museveni kyokka ng'abikkirira. Baganda bange, mu Uganda tuli bannayuganda miliyoni kati 49, tugenda kwera miliyoni 5. Buli omu ku mmwe asasula omusolo, n'amazzi gonywa ogasasulirako omusolo. Omusolo gwe musasula ng'ogutadde ku bbali, njagala mumpulirize bulungi, omusolo gwe musasula ng'ogutadde ku bbali buli mwaka beewola ssente nga bazeewola mu linnya lyo, kubanga Uganda nsingagga, basingayo bya bugagga bya nsi, basingayo Uganda, basingayo gwe. Bwe twogerera wano buli omu ali wano n'omwana gw'olina eka, buli munnayuganda nga muzaale ne bw'aba wa lunaku lumu abanjibwa miliyoni 2. Ani yazeewola? Museveni ne banne. Zaakola ki? Bazigabana ne bazigulamu ebizimbe n'ebyobugagga e Bulaaya. Ani agenda ozisasula? Gwe n'omwana wo n'omuzzukulu. So tuli wano basebo ne banyabo, njagala nnyo muve wano nga mutegedde lwaki tukuŋŋaana, lwaki abantu nga ffe twewaayo ne tugamba ekimala kimala. Ne twasembayo okusinkana nabagamba nti abamu ku ffe twandibadde comfortable, abamu ku ffe twali tusobola okubeera mu bulamu obulungi olubeerera, abamu ku ffe twali tusobola okugenda e Bulaaya ne tubeera eyo, abamu ku ffe twali ba artist,
Council Nalukola bagambye nti Kongo yensi esinga mu nsi yonna obugagga naye abakongo be basinga obwavu mu nsi yonna. Lwaki? Kubanga abantu baabwe abalina amaloboozi abayimbi ba Pepe Kale ba Alusi Mabeere beeyisanga emboodooli ne batandika okusudiya Mobutu Sese Seko nabba ensi yaabwe kati tebasobola kubeera mu nsi yaabwe babeera France naye bali eyo banaku kubanga tebasobola baziika France. Basebo ne banyabo ndi wano okubakyajinga olunaku lwaleero mbategeeze nti naffe twawambibwa omusajja omugwira gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku lwaleero giweze emyaka 39 bangi ku mmwe temwali bazaale nange mwenna abasinga wano obungi mbasinga obukulu naye nange yansanga nyina emyaka 4. Bwe yajja wano yalimbalimba bakadde baffe nga buli ageziwala gwanyiga buli ageziwala gwanyiga. Bakadde baffe mubalabye bonna bonna bagenze babatta amaloboozi gonna ge twalina bagenze bagajjawo. Mwe abasiramu baano mukimanyi Sheikh Muzata yafa yekka oba batamutte? Mumanyi Sheikh Anas Karisa yafa yekka oba batamutte? Mwe abakatuliki bannange mumanyi Archbishop waffe Kizito Lwanga yafa yekka oba batamutte? Abamu babatta mukyama babatisa butwa abalala ne babatuga butuzi abalala babatta lwatu nga Sheikh Kirevu nga baliko n'empingo abalala babatta nga bakaweesa nga bakirumira. Baganda bange njagala mumanye mmwe gwe ssebo n'ennyaba ali wano tibakufuula muddu mu nsi yo. Ne bano abantu abatuula wabaddu bakikola batya? Nzirayo ku ngozi ya Betty Kamya tuli miliyoni 49 naye bagenda ne bafunako abantu 35,000 ne bagiwa emirimu. Nabo bakozesa abakozese baani bali kagurupu akatono bwe kati abantu 3,000 tebajuza na busaabala naye bawa ensi yaffe. Omusajja omugezi omu Malcolm X yatusomesa n'atugamba no one can make you a slave without your permission. Tewali asobola kufuula muddu we okujjako ng'okkiriza. Abamu twagana kyannaku tibaganda baffe abasinga babatesinga batya bakwata ku mutima oba ku lubuto kuba abasinga balina akatengo ate balina enjala ne babatiisatiisa tugenda kusiba tugenda kutta oba ne babagamba tugenda kuwa ssente. Naye bw'osukka lebo ey'okutya oba n'osukka lebo eya ssente oba owangudde tobalabera omugezi omu yatugamba true freedom is when you overcome the love of money and the fear of death. Because if you don't love money, nobody can buy you off. And if you don't fear death, nobody can scare you off. Eddembe ery'Namadala lwe lunaku lw'olifuna eddembe ery'Namadala lwe lunaku lw'olirinnya ku kwagala ssente n'olinnya ne ku kutya. Kubanga bw'oba osuze okwagala ssente teri asobola kukugula. Ate bw'oba otunulira obalaba bawambye buli kimu.